Omulungi ali ku Bukedde TV nkwaniriza ku program Ekibooziboozi nze Ticha Kawuki onako lwalero tuli ku luguudo luno olw'e Masaka bove Masaka mu tawuni oba otambula bwoti ngadda ekyotera waliwo tawuni gye bayita ey'Ekinoni. Tawuni y'Ekinoni eno eri mu koona eddene eri kujja eri waggulu okutuuka eno waggulu gye ggwerako ate onako lwalero mu program yaffe ey'Ekibooziboozi njagala tube nga tutambulako mu bantu baffe mu Kinoni muno tukube ku lwali tunyumyemu tubere nga tukwataganako nga bwe twagamba TV Bukedde TV omuntu wa bulijjo etambula paka ku ground. Ensangi zino buli muntu alina engeri gy'atwalamu Munnabyabufuzi, buli muntu alina engeri gy'atwalamu omuyimbi. Bw'osanga yakowa abayimbi agamba tebalina mpisa bayaaye benzi balwadde balimbalimba. Bw'osanga yakowa Munnabyabufuzi agamba Bannabyabufuzi beefuula bayaaye tebalina bwesigwa era oluusi tebakomawo oluusi tebalina na mazima mu kamwa kaabwe. Abaffe bw'obanga owasa wali wasizza ani ku bano omuyimbi oba Munnabyabufuzi? Bw'obanga ofumbirwa walifumbiddwa ani ku bano omuyimbi oba Munnabyabufuzi? Nze naawe byonna mu program Ekibooziboozi katandike na wano wongera okubanga ntandikira bannaffe ab'Ekinoni nkwaniriza ku Kibooziboozi. Nkulaba bulabi ne kati nkulabya. Ulijonda wabulabi ku Kibooziboozi. Ayayayayaya ngasanso kulaba. Okolera side kitutu tukube mu kulwali. Wano kukuba Kinoni wano. Ayisebo. Emirimu gitambula gya. Emirimu gitambula bulungi. Obubbi bukyalimu obubbi bw'ensolo, obubbi bw'embuzi, obubbi bw'ente. Obwo bwakenderako. Kasuke kugamba amanya nze Nsamba Julius. Samba Julius ngasanso kulaba ta. Vira kabwami. Ayisebo. Kinoni tujja tukoleramu emirimu gyaffe ne tudde waka. Wangalya mu kabwami. Mukolerawo emirimu. Emirimu gyaffe. Emirimu gigenda gitya. Emirimu gigenda bulungi. Eggwanga sente zizija mu Kinoni muno. Gwanga sente mu Kinoni emabegaawo kibadde bubi nnyo nga basibye ebima by'emmwanyi. Ne mufunye sente tambudde babitadde. Nva gundi eri munda eri okutambulako eyo ku kino ekikubo. Amayumba gye gali ddala g'ebbeeyi manene ddala g'essente. Sente abantu tuzikoledde ddala mu Kinoni. Muzijja mu byabufuzi mu busuubuzi. Busuubuzi mmwanyi. Emmwanyi. Battako naye kasooli kati kye kitambula ssaawa. Emmwanyi ebadde ku mmeka kiro? Kilo emmwanyi mu kyalo ebadde egula 1000 embisi, 1002. Eza kibooko 2500. Batadde ebyuma. Wano ku kase bagula akakaaga 5 Owange. Bino embeera kati engeri gyetambula mu ggwanga lye Uganda. Abantu bagamba Bannabyabufuzi n'abayimbi bayisiriza okuba nga si bantu balamu. Wobwangu gwe tugeze ogudde mu mukwano. Ku Munnabyabufuzi n'omuyimbi oyinza kuwasa akaani. Bwe mba nga ngudde ku mukwano. Omuyimbi ne Munnabyabufuzi. Twalako Munnabyabufuzi. Lwaki? Abayimbi bano ebintu byabwe. Engeri gy'obona nti emirimu gyabwe gya kutambula. Kutambula kino. Oyinza kukuuma mukyala wo nga Eva toba naye. Munnabyabufuzi nga bagenda mu press conference, nga bagenda mu conferences, nga bagenda mu nkiiko, nga bagenda mu kusoma ebweru. Nako n'omuyimbi gw'olabye ekipande nti bamutimbye Kanoni oba Ekinoni. Essebo naye nga kiri nti we babeera tugeze nga mu parliament oba n'ewalala kirinamu enjawulo. Si kye kino nga ogenze mu bikaali akuba bidongo abakwata mu biwato bakwata batasoboka. Ogenda mu n'Omunnabyabufuzi? Ngenda n'Omunnabyabufuzi. Abafuzi nga tebakyalina mazima mu kamwa ono kakasa oti ambu anagamba ebituufu. Abafuzi ebimu babirinamu ng'eby'omukwana amazima mpozi bwe kikwa ku bya ssente nga bagenze mu parliament ne babapokera akasente ne bava ku mulamwa. Omuyimbi bw'otomanyi wabeera serebu naawe obbawo ba serebu si kyekyo ssebo? Waliwo okuba serebu naye nga omukazi gw'olina toteredde naye. Toyina mirembe. Nga toyina mirembe. Neyanze. Mukama mutya baganda bange. Oli bulungi okoledde watu nyagala tunyumize. Tugenda tunyumye. Mwe muyiwa piki gibabba piki ne mugiwa ne mukolamu empya. Bangamba abapiki bamakanika bapiki mu bye piki wowe. Oli agiyiwa ne mugiteeka ne mugifuula ndala. Gigana gitya emirimu? Gitambula bulungi. Bakuyitaani? Semaganda Julius. Semaganda Julius. Omaze bbanga kimu amakanika bapiki. Abaana tukyabakiriza kusoma ogira bakoma mu pifongo omuyita ajja nkuliriza okanika piki. Tebagala kusoma sebo. Tuwaki tebagala kusoma? Anti baba bazze kunona sente. Balaba ofuna nnyo sente. Simanyi na. Lwaki tobagobaawo Semaganda? Kibagala. Kati nkusanze okanika nkusanze opakinze. Ndi mukola sebo. Oli kwerwa piki. Tugende ku gy'oli kosaka kujja ku mirimu gyo. Saka kujja ku mirimu gyo gambe wasiranye mbu oli nange. Tugende ku mirimu gyo tunyumye nga tukanika. Kati wano okanika okola yafudde kyeno. Ebadde yabise yingiri. Oyira atonyi. Kugivugira mbinnya. Neda sebo. Abavubuka bagivuga bubi. Bavuga bala. Bazisibira mu giya nezikola ki. Ezabika wano wansi. Kati ogikolera sente meke. Nusu mutwalo sebo. Goka sebo okusiba wano wansi. Musimu nene nnyo. Si munene kubanga ngumazi. Okusima yingi ni kukosi kwa abayizi kwa abavubuka bana bayiga.
Kubadde kwange sebo. Kubadde kukwa. Siba yingi ni owa ebine byokuwasangana bayimbi n'ababyabufuzi obyogerako kyo. Wasaako omuyimbi oba munnabyabufuzi. Okwasa omuyimbi munnabyabufuzi. Oba okwasa omuyimbi munnabyabufuzi. Aliwo go wasaako. Ntwala munnabyabufuzi. Lwaki? Munnabyabufuzi nzo batalina linnya. Omanyi gwe kibayita ne bagamba nti kati gwe Bawashiba gomanya amaanyi go baako no mu Kinoni. Njagala munnabyabufuzi. Kubanga mulimu ssente. Omunnabya muki? Mu byobufuzi. Nate ziba zoli mukazi ne wano omuyimbi osobola okuba manager we ne muzikuba nedda sebo byobufuzi sente mweziri mpitirifu mu buyimbi tebuli mu basajja ababobe bene nga bafunye sente bakamiri nga bafunye sente naye tebasobola kusenga memba wa parliament basobola kukwata wana amabanja naku zino bosiba olaba sebo bayimbi olaba nga bakwata amabanja sente bazirina sebo otwala mu nabyabufuzi byabufuzi sebo otya nga bagambye nti gwebba wa desire zinda kala bawene nwaje gwepanka kigo nabyabufuzi ogenda twala ani bali sibira na muntu amasula sebo kaniko pitch tugende mugarange badde maliriza obadde maliriza kati okola awosiba osumulula ono badde yensiba sebo okimaliriza sebo leta 12 awo emirimu gigenda gitya nze bampita Ticha mukwano bakuyitaani nze bampita Nankindu Jetruida kati wano bakazaako lyani wano mu kitundu bankazaako lya mukyala Bukenya yego mukyala Bukenya go boogerako omupya omukadde nze wa bulijjo mukyala Bukenya mirimu gigenda gitya mirimu gigenda bulungi mwami Bukenya yagamba ki naye mulungi wali yagenze kukola akolera Masaka akolera muno musuubuzi yagenze sobula mwanye kigeza muna abasajja bomukitundu basinga basuubuzi bamwanyi na kasooli ne mufunye ssente mukyala Bukenya obwedda abantu bakwogerako gye tuvudde bane Bukenya afuna ssente ne bagamba bayi musale ebigambo pressure yaki abalimba bulimbi abaana bali batya abaana balungi muna basinga ku Dubai kuba kyeyo nedda sebo bakyali bato kigeza mu wakafumbirwa mukyala Bukenya bakyasoma mwalimu ya mukaaga balala bakyali bato ku baana abo wali yagadde omwana ku muyimbi n'omunnabyabufuzi omwana wo muwala akuletereko muntu kikwabo omuyimbi ne munnabyabufuzi wali yagadde afumbirwani kwabo aleetawo munnabyabufuzi n'ataleta muyimbi ne bannabyabufuzi nga balimba bannabyabufuzi nga balimbira katuuti okwo naye waakiri munnabyabufuzi naye gomanyi omulimu gwe bayita ogw'obuyimbi oba weekozesa okuva mande paka mande sente zizo byabufuzi bayinza okugamba ekisanja kimu n'otaddayo omwana asi otandika ebirala anti kati gw'olina okweyiza nawe ne weeterawo omulimu ogugwo lwaki wali yagadde muwala walete munnabyabufuzi kubanga mu butuufu kati bano abayimbi batambula nnyo luddawa sente n'abannabafuzi batambula nno munnange bagendeyo musize bwera okuteesa ne bagenda wa badda kati amayiga kati gwe takusanyusa gwe baba ntakusanyusa kati nga mwami Lukwago Eriasi kati abolaba gwe Shiba takusanyusa kuba nti muwala wo mutabani wo yawasa Shiba nedda oh baby hadithi utamkone oh baby lona jisi amkone jigenda giti bano ba customer basuubuzi banno akantule kwano mukwano gwa mukyala Simba emirimu gigenda ita mukyala Simba nga mwero gabo y'obusuubuzi kyamazima mu ebiri ne tubadde twagala tukyusemu mu myaka gino gye tulimu gino ejaffe bwe kyali bwe kiriba golukako kyosobodde nabo balokoko ekyabwe okole nedda bizinesi zino ziraba tezeetaaga kulwanagana kyenalirowoozeza bwali badde bumu singa tuba tukolagana emirimu giba gisobola okutambula obulungi kakati osanze nina ekintu ekindi ku mutwe kitubadde tunyumyanyumyako omuwalawo bw'oba omugaba ku nabyabufuzi n'omuyimbi omuwaakaani bonna sina n'omugwenjagalamu damu mpulire maama bonna sina gwenjagalamu ku muyimbi ne munnabyabufuzi tolina gwe wa muwalawo lwaki nyinza obutakuwa ansa kati naye nze amasanyu amangi galeeta obuzibu mu sayidi z'abayembi ate ebyobufuzi abantu babirwanaganiddemu nnyo bwenkirowooza awo bonna tukuli alina mukisa kufunafuna muwalawo wadde mutabani wo komawo wana mama Richard ku munnabyabufuzi n'omuyimbi walifumbiddwa akaani tewali togendera ku byoli amazima mu mazima tewali bebe kulu ng'atadde hamaawo n'akuyita wano oyinza okugamba musegendayo anyumira kumulaba naye nze egomba kumufumbira lutalo ng'azzaawo n'agamba omukwano gwo gunsitula omugoba
wabula ate lutalo simugoba. Okirabye? Omuwulidde omukyala agambye abayimbi tabaagala n'abafuzi tabaagala naye bw'obanga lutalo yazze awo bo basobola okukwatagana. Bambi bannange Tweyanziza naffe akadde kaffe mukyala Simba. Ona eba tukuyitako wana ate inginiya. Mbadde ngeno okuyitako obuyisi gyebala emirimu. Ogamba otya? Oli bulungi? Ndi bulungi se. Bakuyitaani amanya. Matovu Mande. Matovu Mande gwo okuuma edduuka lya mukyala Simba okola bwa sikaali oli mwetisi oli musuubuzi. Ndi customer we. Oli customer. Yego gwatidde okwogera. Mukyala Simba yono Mande gw'obanja gw'ogambye. Yegwe kati munnabyabufuzi n'omuyimbi oyinza kuwasa akaani okuwasako omuyimbi owasa omuyimbi olw'ensonga ki kubanga omukwano gwe batera okuyimba ku by'omukwano kigeza baguba bagumanyi oli ofunyeyo omukisa ogusembera omuyimbi n'omugaye kigambo nti nkwagala nedda ssebo kubanga kizibu nnyo basembere bangu owali semberedde omuyimbi kigwoyinza oga nti ne musembeera nkimugamba kizibu akale tokale Katonda akola ebyamagero muyimbi najjirawo noga nenfuna omukisa wallahi Irene ntalo yo bawene nwaje oba gundi muyimbi kyo oyinza oga nti naye gwe nkwagala Irene kale Irene ki namato Irene namato kalutaya bagenda okubona lutaya omusajja agambye bugambi Geoffrey lutaya omusajja agambye bugambi just bino byafu bya Kiboozibozi amasi ekyo lwaki Irene namato banga balina omukwano ne bank kirabika kati ogamba lutayo weegiriza bwati kya Irene ne yanza